Nkwaniriza nnyo gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tikyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri. Akatabo akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era olunaku olwaleero tutandise essuula y'okuna era omutwe ogusoose gugamba nti obubonero butandika okulaga nti Kabaka alikomawo. Owulidde? Ekikulu ekyava mu ssimu ya Nnaabagereka be bantu b'e Bungereza okutandika okumanya ebifa mu Buganda. Singa Nnaabagereka yasirika busirisi mu lutalo luno, gavumenti enkuumi yali eteekateeka okumugoba mu lubiri Mmengo kubanga naye yali takyabalwa nga Nnaabagereka. Naye Nnaabagereka bwe yatandika okufuna obuwagizi bw'abantu mu nsonga za Kabaka, gavana ne yeekuba mu kifuba n'ayimiriza ku nteekateeka ze kubanga yalaba nga tekijja kusoboka okumala gasindiikiriza Nnaabagereka, ensi n'etatabanguka. Mu ngeri y'emu ne mu Bungereza ebikonge byayo ne bitandika okuvuganya nga biwaanyisiganya ebirowoozo ku nsonga za Kabaka. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Ntenvu 1953 mu lukiiko lwa Bungereza, omwami Hopkins eyali akulira Colonial House yagamba nti olw'okubanga Kabaka yagayaalirira enteekateeka za gavumenti ya Bungereza ezaali zigenderera okukuza Uganda, yali takyasaana kudda mu Uganda. Ate omubaka Fena Brockway n'awakanya endowooza ya Hopkins. Owulidde? Bwe yagamba nti Muteesa teyali mujeemu mu byonna bye yakola kubanga teyabikolanga ku lulwe wabula ku lw'abantu ba Buganda yonna. Yamaliriza ensonga ze ng'agamba nti omuntu omutuufu okulekulira ekifo kye ye Minisita Littleton omukulu w'amatwale, ate Minisita Hale owa Labour Party yabuuza omukulu w'amatwale obuyinza bwe yakozesa okuwaŋŋangusa Muteesa gye yabujja. Owulidde? Omukulu w'amateeka nkwe kumuddamu ng'amujuliza endagaano y'Olukumi akatundu nnamba 6 akagamba nti kasita Kabaka anaabanga omuwulize era n'agondera bulungi gavumenti ya Queen, gavumenti ejjanga kumubala nga ye mufuzi munnansi owa Buganda. Yamaliriza ensonga ye nti Kabaka yali agaanye okuba omuwulize okusinziira ku kitundu eky'endagaano ekyo. Eky'omukisa ababaka mu lukiiko olwo bangi baali tebakkiriziganya na ndowooza ya gavumenti era okuvuganya ne kuba kw'amaanyi nnyo mu lukiiko olwo. Mu Ntenvu wa 1953 ababaka abaalondebwa olukiiko ne basitula okugenda mu Bungereza. Omwami Muliira ye yasooka era ye yafuuka olutindo wakati wa Kabaka n'abantu be n'okusingira ddala ab'enju ya Kabaka. Ensimbi ezaatwala ababaka abo n'okubabeezaayo zonna zaali za Buganda gavumenti, newankubadde nga gavumenti ne gavana baagezaako nnyo okupikiriza baleme kusasulwa okuva mu ggwanika lya Buganda kubanga gavumenti ya Bungereza yalowooza nti ababaka abo baali bagenze kukyalira Muteesa ng'omuntu so si nga Kabaka. Kyali kya mukisa nti gavana teyalina buyinza bugaana Buganda kukozesa nsimbi okuggyako okukakasa embalirira eza buli mwaka kyokka. Bwe lutyo olukiiko lwa Buganda lwagenda mu maaso okulagira gavumenti esasulira ababaka abo mu bujjuvu, okwo nga kwotadde n'ensako ya Kabaka eya buli mwezi. Ababaka bwe baatuuka e Bungereza basooka kulaba mukulu w'amatwale Minisita Littleton. Oyo yabamalamu nnyo amaanyi bwe yabagamba nti muteganira bwereere, Muteesa tagenda kukkirizibwa kukomawo mu Buganda. Eyo nsalawo ya gavumenti ya Bungereza entongole, mwe temukiraba? Owulidde?
newankubadde omukulu yali amaze okukabatema bw'atyo, naye bo bagenda mu maaso ne balaba abakulu abalala bangi ab'enjawulo, gamba nga ab'ekkanisa, ab'ebitongole ebya gavumenti ebitali bimu n'ebibiina ebirala bingi abaabawuliriza era ne bamatira ensonga nnyingi ne batuuka n'okugamba nti tewabangawo babaka kuva mu Afrika abaali bannyonnyodde ensonga zaabwe n'amagezi ng'ababaka bano basaana obugalo. Muteesa naye ku luuyi lwe yakuuma nnyo ekitiibwa kye. Yagaana okugenda nga yeewozaako mu bantu, wabula omulimu ogwo yagulekera babaka olukiiko be lwatuma oba oluusi okubayisa mu looya we Mr. Martin Flegge. Kino abazungu bakisiima nnyo era ne kyongera ettutumu lya Muteesa ng'omufuzi ow'amagezi newankubadde yali akyali muvubuka nnyo. Mu bantu abakulu abayamba ennyo mwe mwali Archbishop w'e Canterbury Dr. Fisher ne Max Warren, omuwandiisi omukulu owa Church Missionary Society Cardinal Griffin, Mr. Clement Attlee eyaliko katikkiro wa Bungereza, Reverend H.M. Grace eyaliko headmaster wa King's College Buddo era omukuza ate omusomesa wa Muteesa, Lord Hemmingford era ono ye yayanjula ababaka mu kibiina ekya African Bureau nakyo ekyabayamba ennyo, ne Martin Flegge looya wa Kabaka oluvannyuma olw'okunnyonnyola kw'ababaka n'okumatiza abantu. Gavumenti ya Bungereza yakkiriza okuwa Kabaka ensako ya £8 awatali bukwakkulizo bwonna. Abange ebyo nno sijja kubisusaako awo, wabula muninde mu kitundu ekirala ng'ate munnange mbawa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.